Abaana okwekalakaasa kiddiridde Sheikh Muzaata okugenda ku ssomero ku lunaku olw'omukaaga n'asanga ng'abamu ku baana baweereddwa okukola bulungi bwansi. Omusomesa yakubiddwa Yesebalamu Ramadan nga musomesa ku ssomero lino era atunnyonnyodde ebyaliwo. Embeera neewaliriza abazadde okujja ku ssomero okwemulugunya ku kikolwa ekyakoleddwa Sheikh Muzaata. Akulira ebyenjigiriza ku ssomero lino Sebyala Shafiik agambye bakukola kyonna ekisoboka okulaba nga Muzaata avunaanibwa mu mateeka. So ensonga ezo tusuubira nti nga nammwe muzitegedde ne mujja nkakasa nabo bayinza okuba bazitegedde. Ne mu kiseera kino abayizi tebannalinnyako mu bibiina ng'embeera ekyali yakwekugunga. Omusasi waffe asoose n'akubirako Sheikh Muzaata ku lukomo lw'essimu n'akkiriza nga bwe yakubye omusomesa oluvannyuma lw'okumulabula ekiseera ekimala obutaddamu kukuba mwana we kyokka n'asigala ng'akyagenda mu maaso n'okumukuba kyagamba mbu kye kyamugje mu mbeera. Wabula wayiseewo akabanga n'agendako ewuwe okwogerako naye ku kamera zaffe naye ebyembi tamusanzeeyo waka. Mu ngeri y'emu abakulira eggombera y'e Kalamba mu Butambala District nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola Jamil Mukwaya batandise okulambula amasomero aga gavumenti agatalina bikozesebwa mu masomero ga sayansi omuli Saidi na Kabasanda ate nga gavumenti yagafuula ga buwaze bo kye bagamba nti kye kibadde kibaviirako okukola obubi. Tugezaako okuzimba essomero lino erya Saidina okubeera nga lituukagana n'omutindo y'amasomero amalala. Abayizi balinamu obuzibu bwabwe nti bava eka nga abantu babagambye dda nti sayansi muzibu, maama ne taata byamulema. Kati bwe batuuka wano tulwana n'emitima gyabwe okugikyusa okugijjamu ekintu ekyo ne kibeera kizibu oluusi. David Tamale ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.